Abakubi b'amayinja beenyumiriza mu mulimu gwabwe ogw'okukuba amayinja yadde nga bafunamu ebibasoomooza bingi. Abalombe bano abakubira mu kirombe ky'e Nakyewa ekisangibwa mu ggombolola y'e Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero be beenyumiriza mu mulimu gwabwe. Abakyala be basinga obungi mu kirombe kino okusinga abasajja. Mu kwogerako n'omu ku bakozi annyonnyodde embeera gye bayitamu nga bakola omulimu guno era n'ategeeza nti ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga wamu n'embeera y'obwavu y'emu ku nsonga lwaki yeenyigira mu mulimu guno. Ndeeta mu mayinja muno olabika nga nfuna kyendya n'abaana bange okufunamu kafiizi, ennyumba. Sofa omulimu guno gw'amayinja ogumazeemu bbanga ki? Mazeemu emyaka 10 empeeredde abaana bange mwetulya mwetunywa. Ng'oli mukazi amaanyi ogajja okubeera nga osima ago amayinja? Ennaku bwekutuukako otandika okubeera ng'oyiiya ekyokukola. Emmotoka zijja olw'olumu, oluusi ezijja oluusi ezitajja nemumala wiiki nga temuzaazeeko. Kati ndabye abakozi bangi mu kirombe kino mukolagana mutya okubeera nga buli omu afuna emmotoka? Tetulina buzibu, maneja yatumaneginga n'atugamba eno emmotoka yiwagundi eno yiwagundi. Ekiteesaawo maneja. Bw'otunuuliramu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe yeewuunyisa kuba bakozesa mikono okusima amayinja, okugakuba wamu n'okugatikka ku mmotoka era balaze ebika by'amayinja bye bakuba. Tulinamu amayinja agamu olokowa, olikwota, n'alala tubeerawo nawali eri hafula kuba kati wojjidde osanze aweddewo. Abalombe bano bagenze mu maaso ne bategeeza nti balina ebizibu bingi bye basanga mu mulimu guno newankubadde nga balina ebirungi bye bagufunyeemu ebibasindiikiriza okugira nga basigala mu mulimu ogwo. Engalo tuzikuba. Eko omusaayi naye lwolinawo ettaka liba likaluba nnyo. Gavumenti ebenje otuyingiriza ebyuma ebigumu naye ekyuma olukusonseka mu jjinja bw'otega akayinja katini nnyo nekikutukamu bwekutu. Wano we basinzidde ne basaba ebitongole ebisigansimbi nabyo bijjeko mu kirombe kyabwe eky'e Nakyewa kuba bingi bye beetaaga okusobola okuddukanya omulimu gwabwe naye nga tebalina nsimbi zimala. Twetaaga ebikozesebwa singa tufunayo ekibiina ekituwola ku ssente tuba nga tufuna nga buutusi, ebintu ebigumu. Ekibiina kya Muhoozi kijjeko eno mu kirombe ky'e Nakyewa tube nga kituwa ku ssente naffe tusobole okwekulaakulanya. Namatovu Justin, MRL TV, Agafeeyo.